kugambye n'omwaka oguwedde bwe kyali ne ku guno bwe kibadde bwe baabitereezezza abaana babawadde obubonero bwabwe naye ekyo kiri ku masomo gonna bali mu kulaba nga batufeebya bwe bavaawo mbu kati Abanyarwanda be batusomesa patriotism nabagambye nti eggulu ani alabye ku Bujingo leero ku kituuti byayogedde ne bye yeekoze nabagambye Bujingo bamugambye ajja atwala social media omwana agambye Bujingo si pastor TikTok which is very true batandise sabagambye nti akabano keeyubulidde mu muwozi project mu Pirisnalaga mention Tununule Eggwanga Uganda Bannayuganda bakyasirise eggwanga ligenda nga tulaba tulina okulwana obwezzingirire okulaba nga tununula eggwanga lyaffe kubanga ye omulaba alyagala oditwala ate naye afunvubidde kitegeeza nti tulina okulwana okufungiza either balitutwaleko nga tusirise oba tulwane tufungize tulinunule tulibajjeko bwe kiba kisoboka tujja kukola ekisoboka okulwanirira eggwanga lyaffe mu mbeera yonna yonna etaliimu kutya etaliimu kweraliikirira etaliimu tutiisatiisa kubanga alwanirira ekikye akuuka ejjembe Muganda agamba nti erwanira obuke ekuuka ejjembe Bannayuganda okulwanirira eggwanga lyaffe kyetusigazza kyokka kyokka okulaba nga tulisuuza abampembe bano abaagala okulitwala balyefunze tulina okukola ekisoboka kubanga tubalabuukiridde misana ng'obudde bulaba buli munnayarwanda ali mu Uganda akola ekisoboka okulaba ng'ateekawo embeera etiisatiisa Bannayuganda balina ebigambo bingi era batugambako nti kati bwe twogerera tunaatera obbasinga obungi naye munayagala kulwana temujja tusinga maanyi oba tuli bangi twabeekwekamu dda mutuzaddemu tewakyali kyabbakolera gwalumiriza nti mubazaddemu kwata abaana bo boolina abaana 5 nga mukyala w'Omunyarwanda bw'osanga owezaako abaana 3 ojja kutegeera nti mubazaddemu naye ekyewuunyisa oba n'abaana 5 osangako 4 babe omu weewuwo munagera mu DNA mukizuula mujja kutegeera nti bano abantu tebabaagalangako ajja okufumbira ewuwo nga alina mission kubanga bamutuma okujja okukusaanyaawo wakwata waakutte kitegeeza nti aluma n'ogwengulu okulaba nga akulwanyisa akuggyewo nammwe kye musigaliza okukola okuluma ogwengulu okulaba nga mubalwanyisa okubaggyawo patriotism mu ggwanga lyonna nga bayita mu muhoozi yagenda okusomesa patriotism kubanga Uganda tulakinga patriotism kati omwana gwe wabadde owadde F9 ng'alina D1 patriotism ye yamwagijjawa abaana bammwe bayita ebigezo abaana bammwe bagezi nnyo obujulizi buubwo gavumenti teyeenyenyezza kale katugambe nti kyagwa bugwi kiri mu gundi ye bunafu bwa UNEB nga UNEB government reaction eriwa nga kyaliwo omwaka guline guno eyo police eri mu government police ebyo toyina radio jojja bisangako toyina TV jojja bisangako toyina musiba matayi gojja bisangamu nga abyogedde fe ojja bijja wana ebituufu biri ku social media fe tulina sources entuufu bwe basengejja bye basuula ge gabeera amakulu mbwe agataliiko nfuufu eri enfuufu gye bajjako mwe mubeera amakulu kati ffe gye tuleeta ebisigadde tujja bisanga enkya mu politics ebisinga ku ebyo abaana bammwe baayita baana mmwe temwagwa baana mmwe temuli basiru muli bagezi era amagezi gammwe Mukama yagabawa n'obusobozi buli mu mmwe nze mukumbawumba wiiki twagiwumbawumba n'okujja ekiyinja ku mulyango twali mu kitabo njagala kwangu agenda mu kigambo kya Katonda twali mu Matayo 27 39 okutuuka ku 62 Matayo 28 olusooka n'olwokubiri ne twongerako n'okubikkulirwa essuula emu olunyiriro lw'17 n'olw'10
n'omunaana twali kukujja ekiyinja ku mulyango tukiseetule tukijjewo tuveeyo ate tutuuleko ku kiyinja. Malayika yaseetula ekiyinja ate n'akituulako. Abajjukidde obubaka obwo eyo yali part 2 kuba twali tubusabye ku Lwomukaaga ne tubuddamu part 2 ku Sunday. Olunaku olwaddako twatandika episodes ez'okusoma ku byenjigiriza. Lwali lwa Monday lwe twasoma ebyenjigiriza nga tubijja mu kitabo kya Exodus chapter 31 from verse 1 nga Mukama agamba Musa, nkoze nsazeewo okole ebintu bino, ogenda kunkolera essanduuko y'endagaano, okole olusiisirawo okusisinkanira n'ennyina ebintu byenjagala. Ebintu bino mbyagala bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti. Kati obusobozi bwabyo mbutadde mu gundi. Gundi ne gundi mbawadde amagezi nga tadde mu mutima. Obwongo bulala n'amagezi kirala. Obwongo buli mu mutwe, amagezi gali mu mutima. Bayibuli bw'esomesa. Mbitadde mu mutima gwe. Okusobola okukola ebintu bino mu bipimo bino ate bibeere bitukuvu byange era ne babikola Mukama n'abitukuza n'olwalira essanduuko y'endagaano ya Mukama eyo weeri mu Isirayiri. Abaana gye baakola ng'obusobozi Mukama abutadde mu bo. Twali tugamba obusobozi bwaffe kwolwo twali tusoma ku education. Olwo nga ndaba reaction y'abantu, abaana b'ennyamivu mbuno baagwa ebigezo, abazadde b'ennyamivu sukulu fees wange omwana yagenda kugira muli eyo mu TikTok, abaana muli eyo temulina magezi, muli ku masimu. Abaana bammwe baayita, nammwe baana mmwe mwayita, kubanga amagezi gali mu mmwe. Nabagamba obuna buli mu mmwe, emyenda giri mu bali. Okyabuuza lwaki ebizimbe bigwa ne bigwira abantu? Abayina amagezi g'abayinginiya Mukama be yawa amagezi ago abayise ne bafuna D1. Ku mpapula babawa myenda ne baba discouraginga ne bava mu course eyo. Ne bakwata Omunyarwanda yafunye omwenda ne bamuwa D. Najja na supervising ekizimbe ne kigwamu. Abantu ne bafa. Ekyo kyakyebuuza we kiva? Tokitegedde? Twali tusoma nga Mukama yakwata ebintu n'abituteeka munda mu ffe. Kwolwo twayongerako ekitabo kya Genesis chapter 2 verse 7 to 14 nga Mukama ne bwe yali apulaninga ensi, bw'amala okutonda omuntu n'agenda mu lusuku n'adesigninga emigga bwe ginaatambula okuva mu lusuku okufukirira, n'amuteerayo golodi, n'amuteerayo amayinja ag'enjawulo, n'amuteerayo ng'amanyi omuntu bw'anaatambuza obulamu okuyita mu ebyo Mukama byamuteekedde. Mukama buli kintu akiteekako obusobozi bwakyo n'enkola yaakyo. Olunaku olwaddako twaddamu era ne tusoma ku education ku Exodus chapter 31 twayongerako Isaiah chapter 54 verse 13 nga Bayibuli egamba nti n'abaana bammwe banaayigirizibwanga Mukama. Zino episode zaali za kusitula mitima gy'abantu abaali batudde, abaali balowooza ng'owulira education ogenda kumuvaamu kubanga osomye ebitabo, obadde osula teweebase, owulira kakati bikuzitoyeredde kubanga wafunye mwenda, ne nkugamba wafuna D. D eri mu bwongo Mukama eri mu bwongo, empapula ekiri ku mpapula si kyekiri mu bwongo obwo, ekiri mu bwongo obwo kyekikulu. Kwolwo nabagamba tulabangayo owa permit nga atomedde naggwaawo, emmotoka n'agimalawo, oba n'afuwa ng'alina kiraasi zonna, ate oli atayina najja n'awonera watono najja bwe zwi bannange omusajja amanyi emmotoka, omulabe bwayise wano ate mbadde manyi agenda kuba omuti guli agusigulewo, naye bw'atuuse ku muti guli n'akangamu ngezi okulaba ng'amenya, nendaba ng'emmotoka emenyekamu n'agyetooloola n'azzaako, wuli emitalambaliya wuli ayiseewo nga talina pamiti. Ng'owa pamiti asigadde wali buwama, wewewewe maama bannange, kale bannange olaba pamiti ze, pamiti si yevuga emmotoka. Atalina pamiti yayiseewo mu kavuyo ako kembadde nkunyumiza, wuli ya mwana amanye emmotoka, wuli agenze, ng'ono ali wano guweddemu alina pamiti.
amagezi gammwe Mukama yagaba wagali mu mmwe. Nva waka kati nva buwama. Njogedde ku buwama ne mpulira emirembe bannaye. Naye abantu b'ebuwama olunaku lumu ngenda kujja ebuwama awo ate mbatumidde. Kali kati nva waka saawa zino bannaye. Now olunaku olwaddako twasoma nga tugamba teweetabanga mu kulwanyisa oba mu kuwakana oba mu kulwana n'amazima. Amazima nga gasimbye awantu bwe wati. Olwaleero Map Media tuteereddeyo video gundi documentary agiri streaming njibaddeko nenziramu nenjiraba. Ne batulaga abantu abali balwana n'amazima. His Excellency bamulete wa Guti. Guti najjanga atambula bwati n'olubondo. Bana Guti alina olubondo najja ate jaji wa koti y'amagye najja. Mbu baleese omutujju. Mbu yakubye girasi simanyi mbu ne yendabirwamu ya president n'agiyiwa. Simanyi illegal ammunition of UPDF Ammunition Act of what nga bayimidde mu kkubo ly'amazima. Kati nenkomamu akafaananyi nga ali wali ewa Guti nga mutujju mutemu. Ate ali wa Paapa nga mulwanirizi wa ddembe. Nengamba maama kati Paapa awagira bana abakuba abatemula ba presidenti. Paapa yawagira abatemu oba abatemu be bawagira Paapa. Kwegamba Guti yetasobola kusembera kati wali Paapa. Bana abatemu bana abali batta abantu be batuula ne Paapa. Kati toyigeza nga noyimira mu kkubo ly'amazima. Guti aliwa. Guti aliwa. Paapa awagira batujju. Paapa awagira bayeekera. Togeza nga noyimira mu kkubo ly'amazima. Musa yagamba bw'ati. Abawagira bali mu ddeeri n'abali eno mu ddeeno ettaka ne lyasama ne libamira. Ebyo ojja bisanga mu kitabo kya Numbers chapter 16 from verse 1 to verse 50. Ojja kugendayo obisome ojja kubiraba. Olunaku olwaddako twasoma mu Samwiri ekisooka essula 10 okuva ku nnyolusooko tuva ku 27. Oluvannyuma nga His Excellency amaze okubotola ettaka ng'amaze okutuula mu basajja bali mu bantu bali abasatu. Bayibuli be yamugambako n'emugamba bw'otuukanga awo n'otuula n'abantu abo n'obasanga okolanga. Bayibuli zirina version ez'enjawulo. Bayibuli eyavunula Oluganda agamba okolanga omukono gwo bwe gulabye. Bayibuli endala ez'Oluzungu Good News eteekawo akagambo occasion. Okolanga omukolo ogwo occasion eyo okolanga ebintu by'omukolo ogwo bwe biriba bikole nga bwe biri. Version zigenda omanya abavunula basobola okuzitoya ekintu oba basobola okukinnafuyamu. Kati soma version ez'enjawulo. Bayibuli Good News egamba omukolo ogwo ogukolanga bwe guli gwonna okolanga ogwo omukolo bwe guli. Ye y'Oluganda egambe okolanga omukono gwo bwe gulabye. Kati His Excellency bw'ovanga eyo kolanga omukolo ogwo bwe guli. Omukolo gw'okulwanirira eddembe. Nga bwe kiri nti watandika ne mission ya ku leadinga Uganda ya kununula ggwanga nga kyoliko kolanga omukono gwo bwe gulabye oba kolanga omukolo bwe guli. Bayibuli yo egamba. Byonna bikyali ku side yo, excuse me. Ngenda mba bulungi era nja kuba bulungi. Temufaayo buli kimu kiri fine.
Now, ejo bwe twavaayo olunaku olwaddako twasoma ku nti omulembe gwaffe gukole ki. Kolo twasomye mu kitabo kya ebyomu mirembe ekisooka essula 4 olunyiriro lw'omwenda. Twasomye ku omwana Jabezi eyakyusa erinnya eryali ery'okwejjusa ekyali ekikolimo n'akifuula omukisa. Nga tugamba tusobola okukyusa ekyo ekyaliwo nga tetuliiwo, ekyo kye babadde balowooza nti kye baatutuuma tusobola okukikyusa. Ono omwana Bayibuli egamba n'asinga banne bonna. Twaviira ddala mu ssuula esooka ey'ekitabo ky'ebyomu mirembe ne tulaba engeri gye bali Isirayiri gy'eri organized ng'emanye ebika byabwe okutuuka leero. Era beemanyi bulungi bagoba ennono, obulombolombo n'ennono bigobererwa. Naye mmwe terms and conditions mukwata za MTN nti sente bwe ziggwako essimu ekomaawo tebakwongerayo yadde 10. Naye norms and values culture ya Uganda yo mwagisuula, obulombolombo n'ennono tebigobererwa. Bye bimu ku bitubonyaabonya. Njagala okwebaza abataka abayimirira nga Namulondo ekomyewo nga Ssaabasajja Kabaka akomyewo ne bagamba nti ono omukazi Omunyarwanda si mukazi wa Buganda agende. Ebyaddako birala naye kasita statement eyo yayita weeri ne bagamba tajja kutuulawo. Kati beera sigenda bigendamu ebyaddako nze olwaliro nzize kweyo statement. Bajjajjaffe baagisimba ne bagamba no, tajja kubeera. Statement namba yeesimbye mu Buganda tajja kubeera si yoyo. Kati oba yatuukirira oba teyatuukirira naffe tugikwata olwaleero tebajja kubeera. Tebajja kubeera. Abanyarwanda bwe kibanga mu biseera ebyo waliwo bajjajjaffe abaayimira ne basimba statement mu myaka gy'ekyenda ne bagamba tajja kubeera Nnaabagereka wa wano ate era n'ataba. Kati bwe baba nga baatereezaako kale at least 11% kati naffe katutereeze ekyasigalayo temujja kubeera. Temujja. Eyo nvuddeyo. Olunaku lw'eggulo lwe twasomye nti kyonna kye kiri Uganda erina okununulwa oba okukyuka. Nga tugamba ne bwe kiba kiki, ne bwe kiba kikolimo, ne bwe kiba kikwa, ne bwe kiba kya buwangwa, ne bwe kiba kya mwoyo, ne bwe kiba kiki, Uganda erina okununulwa. Twagenzeeko mu kibalo katono nga Yakobo founder wa Israel w'ebika 12 ebya Isirayiri ekikolimo yakisimba ku mwana asooka avaamu ekika kya Lawubeni. Ekika kya Lubeni kitaawe Yakobo yakolimira Lubeni jjajja w'Abalubeni. Founder w'ekika ekyo kuba ye yakolimira baali abaana 12 ku olwo lwe yali abasabira ng'abagamba mwenna kati mufuuse ebika bya Isirayiri buli agenda okuvaawo. Nti nga bonogamba nti ekikolimo kyakwata eyasooka okuvaamu ab'ekika ky'ensuma oba ab'ekika ky'engeye oba ab'ekika ky'embwa oba ab'ekika ky'ente nga gwasooka akisookera ddala akisookeramu kitaawe gwe yakolimira. Weebaka ku kiriri kyange nakugambye bw'oba oyagala okumanya omwana oyo kye yakola genda mu kitabo kya Lubereberye 35 28 jakisanga mu 22 kuba nazeeyo nenkikakasa wano. Lubereberye 35 wojja okukisanga. Yayagala omuzaana wa taata we bamuyita Bbiira n'akolimira namba 1 w'ekika ekyo
oluvannyuma lw'emyaka 43 kitegeeza waliwo bazzukulu. Ruben si ye yaliwo, naye Musa bwe yali ayagala okukisimbula ku Ruben yarivansinga n'abazaayo, naye n'asalira bika 12 n'akirivansinga bazzukulu ba Ruben n'abajjako ekikolimo ekyali ekya Yakobo kiyaleka ku Ruben. Yakimugirako mu kyamateeka 33 olunyiriri olw'omukaaga, naye va ku lusooka ojja otuuke ku lw'omukaaga. N'akimuggyako oluvannyuma lw'emyaka 43. Awo we twajja ekyokuyiga nti tusobola okuggyawo ekintu kyonna. Emyaka gye bamaze nga batufuga tegibawa odesite, tegibawa kwematiza nti basobola okutwala Uganda, ate naffe tegitumalamu maanyi nti abaana baalwana ne ku myaka. Oyo yali afuuse history. Oyo yali afuuse history nga tewakyali yaliwo ayinza kugamba nti nze naliwo mu biseera bino. Naye ng'otunyumiza bino ebyaliwo, waliwo abaaliwo nga Museveni ajja olwo mbu emyaka mingi. Waliwo abalamu abakola ku nsonga za Museveni ne kitaawe ne maama we nga banoonya obubuddamu mu Uganda. Waliwo abakola ku fayiro zaabwe bakyaliwo balamu, si bya history. Waliwo abasoma naye, abaatula naye ku ntebe emu. Bintu byajjo wano bitulema okulwanyisa okujjawo. Olwo senga twabisanga mu bitabo, senga twabisanga mu bitabo, kuba bano abaana ba Isirayiri balwana n'ekintu kya myaka 400 bali mu Egypt. Babagamba muyine ewammwe, muyine ewammwe, bwe muddeyo ne mutambula bwe muti ne bwe muti, ettaka lya jjajja mu Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo liri awo. Ne batambula. Senga mmwe mwali muyina okuva e Egypt muddeyo eka mwandizeeyo. Batambula bagenda gye batamanyi. Tewaliiwo muntu mukulu agamba nti munnange ffe twajja ne Yakobo, twajja ne Yakobo bwe twajja nti ebiseera ebyo Yusufu mutabani waffe yali wano. Ne Yusufu yafa, ne Yakobo yafa, ne bali abasibukamu ebika 12 bonna tekukyaliko n'omu, bonna bafu. Abazzukulu babagamba waliyo Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo we baaziikibwa, balina ettaka lyabwe, balina ensi yaabwe, ne bagamba tuddeyo. Waliwo kirowoozezaako ekintu ekyo nga gwe wali mwana n'olabanga batwala ettaka lya jjajjaawo n'erya kitaawo nga wabirabako, mbu olw'okuba bazimbyewo kalina nawe okkiriza eyo kalina yo ku bintu bye walabako nga bibeerawo. Olwo weddemu amaanyi weematiza ku lw'okubanga olina akaboodabooda, wafunayo akaboodabooda, olinamu akazigo konna okatimbya amawulire, okatimbyemu ebifaananyi bya bigundi bya Manchester United, okatimbyemu ebipande bya Arsenal, olinawo kakapeti akapulasitika woonaabira, kati mbu oli wakabi olw'okuba olina wuufa. Olina wuufa mu muzige kuba olwo bivuddeko. Munnange omusajja yazimbawo kalina. Isirayiri yaddayo nga neddirayo na ku bigambo. Teyina na mpapula, tebalina na mpapula, olina n'empapula. Eddaame lya kitaawo olimanyi nti yalitereka wagundi likyaliyo, balikuwaako ne kopi, okyalirina mu buwandiike. Isirayiri eddayo nga teyina kiwandiiko, n'etwala ettaka lya jjajja waayo. Ng'otunyumiza Kamuseveni kano Kamuseveni akaliko abaakalaba nga kajja bakyaliwo balamu. Mmwe kati muba kubanga musanze biwandiike. Emyaka gye baliwo tegibamatiza kutwala Uganda. Kati obalaba bwe batandise okutusomesa okwagala Uganda, Abanyarwanda be beetisse okutusomesa okwagala Uganda. Naye muleka ngende